Ne babi. Jake bonna basegi. Bile badda ne bakola post. Ne bamma sereko kuva mpale dinakwata ku live nga wali registeringa sebo. Ngokozesa nnyo omutimbagano. President wa mabloga kantandikire kwene ensonga. Lumbuye. Atusewe ebintu byalumbuye bitubuza. Buza buli omuntu linze tetubitegira. Temubeera lumbuye bitusewe. Ebintu byalumbuye kamba bulire ekintu kimu. State kintu kizibu nnyo. Eyinza n'obatirawo yo propaganda. Nze isima shemmanyi nti Lumbuye tajja kuddamu ku mitimbagano. Tajja kudda. Gwenga president wa mabloga mu Uganda cholowooza. Nenga aliwa watuuka. Taki jali. Ali taki. Minister Okello Oryem yatugamba ali mu ggwanga era kusaba mwenda ayingirawo biki ne tulinda. Paka kati. Anti minister ya papa. Ndowooza yayogera ba political aid baagala okukola statement. But the security forces ndowooza tezaamuwa. Ki? Tezaamuwa intel. Yes. Ani alimba ku bombi? Minister, inzo bakati bafuna information nti omusajja bamufunye era bamuleeta. Ne babukinga n'ennyonyi ne bagamba. Yes. Ne kati mitimbagano jajje kino kye ngenda okukulembera. Because ezo tweets anze bawandiika. Ebweru teyo baloya baayo tebaba na mirimu nti atudde mu office. Bagenda ku immigration baloya abato. Ebifo omubeera cases kati wagiwulira ng'eyo human rights ayinza ogiyingiramu. Ne mufuna kye tuyita akantu akalemesa okitegeera n'abalemesa akalipo nga ke bali mu kunegotiatinga naye nga state ku state yo ttaka ejja kukkiriziganya ne Uganda nti mutwale ekintu kyammwe bayinza n'obutamutwala ne bakuta naye nga toliddamu kati awo fuluma ttaki n'agenda e Netherlands kuba Zake yatugambye ettaki eyinza obutamusigaza ne nadde e Netherlands atya why? Netherlands gemujje ettaka enkolagana ya Uganda ne Netherlands eri etya nungi enkolagana mubana nungi just mubaayo ne treaty ze mutayina okitegeera n'ezo state zikkaanya nobagamba munaye tuwe kino tugenda kukolera kino twerumbuye nkutidde ne babamuwa ne babawa ettaka lyewa ne baba tebabawadde ettaka bakkaanya gavumenti zikkaanya olaba America bagamba mu constitution ya America America does not negotiate with terrorists naye kwata omwana wa Joe Biden they will negotiate. I know. Yes. So that they will be back every time we will be paper. Okay.